Fayirokummeeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo ne tukwebaza okugoberera programu eno. Wiiki zino zonna ensonga z'amalwaliro zibadde zoogerwa nnyo era ng'amaloboozi agavaayo ag'okwemulugunya mangi. Fayirokummeeza ey'olwaleero etunudde ku ddwaliro erimu era n'okwemulugunya okuliwo baagala kulaba nga bafuna obwenkanya. Katambule ffenna mu fayiro eno. Nze Richard Kaira Ssaalongo. Ku lwabiri mu mukaaga January 2021, David Kijjambu nga wa myaka 5 ng'abeera Kisimbiri mu disitulikiti y'e Wakiso yakeeranga bulijjo okugenda we yali akolera ku Sula Feeds e Wakiso. Omulimu gwa Kijjambu gwa kukuba mmere ya nkoko era eyo ku mulimu gye yafunira akabenje emu ku nsawo ze baali bapakiddemu soya bwe yava waggulu neewanukayo n'emukuba okuliraana evviivi n'afuna obuvune. Akabenje kano nakafunira eyo ku mulimu gye nali nkolera, ekisawo kyava waggulu ne kinkuba ku gundi wano mu vviivi. Bwe kyankuba ne bansitula ne bantwala bansookesa awo ku St. Mary's, waliwo eddwaliro baliyita St. Mary's awo e Wakiso. Kati twatuuka awo omusawo nankebera n'aŋŋamba ffe tetulina ki, tetulinawo wano x-ray. Nankubayo akasawo nankubayo akayiso ka painkiller n'aŋŋamba n'abagamba kabantwale wali ku St. Joseph wali ki, we wali x-ray. Kijjambu bamuddusa mu kalwaliro akamanyiddwa nga St. Mary's okufuna obujjanjabi obusookerwako. Kaakati nempulira ebbugumu epitirivu nga bamaze okusala nga bampadde ekitanda waggulu. Ekitanda era mu St. Joseph. Kaakati bwegamba ono mama sala nga mpulira ebbugumu, ezo faani tezikola. Kaakati n'agenda n'agamba abasawo nti onayagala kumuteerako ku faani. Bamugamba wakyaliwo omwana omuto teyeetaaga mpewo. Embeera neyeeyongera okuba nga mpulira bubi nnyo, mpulira sikyategeera nakutegeera. Banyume nnyo nga ssaawa zaali zigenda mu emu awo. Bulaza wange najja bamuyita Henry. Kati bwe yajja n'agenda n'agamba mama Saala, oli ng'embeera ze, embeera nga ndaba nga mu mbeera embi ennyo. Yali akyali awo n'abasawo bwe bajjira. Kati abasawo bwe bajja nga batandika kunkeberakebera, ne banteekako kano akagundi aka puresha. Puresha erabika yali teragana kulagwa, oba puresha ng'eri oba mu 0. Kaakati bulaza wange kubabuuza bundi ke kafu kiki, omusawo n'amugamba tetujja kukolanga nammwe mutubuuza ebibuuzo ebitakwatagana. Ne bamugobawo. Bulaza wamanya ge yani gulagobawo oyo Mugabi Henry. Kati omusawo n'agamba abo baleete eccupa z'amazzi, eccupa y'amazzi n'ey'omusaayi babinteekeko. Bamala binteekako ne baŋŋamba tokyali mulwadde wa wano. Kaakati nga tebannagira basooka kukebera eno kugulu eno, nakugiragira nakukebera we basaze. Nze naalaba nga bye basaze tebikyali bya mulembe. Omusawo omukulu yali taliiwo. Nakeberakebera, olwamala okukebera n'abagamba bakole ki, baleete eccupa y'omusaayi n'amazzi babinteekeko. Babinteekako ku sipiidi
amala nti tokyali mulwadde wa wano, tugenda kukubira ambulance ekole ki ebongereyo. Kijjambu yannyonnyodde nti kirabika abaali bamukolako baali tebeekakasa kye baali bakola, kubanga ne mukama waabwe teyaliiwo, nti era bwe yakomawo yalaga nti yali tamatidde n'ebyo bye baali bakoze. Bankuba akayiso nga bagenda kusalawo, naye mu kusala omukulu w'eddwaliro teyaliiwo. Kati bano abasawo abaaliwo baali suubira baali tebabitegeera bulungi ebyokulongoosa, kuba ebyo gye tweyongera mu malwaliro waggulu baŋŋamba bwe baba basala tebasala bati engeri ya okugulu emisuwa n'agikutula egyali gikkirira ibanga tegikyakola, tusobola kutwala musaayi wansi. Kati omusawo omukulu yakomawo lwaggulo, awo bulaza wange we yali ajjidde. Kati yagenda kati bwe yajja n'akebera ndowooza n'alaba bye baakoze, omusawo bye yakoze eyannongoosa bwe yakola tebyaliyo. Kati ye n'agamba nti tukyali musawo mulwadde wa wano, tugenda kubongerayo. Kati n'atukolera ebbaluwa awo ekola ki ekutwala e Mulago, n'akubira n'ambulensi agamba mugende bababalire wansi sente muzisasule. Bagenda nebabalira sente nezisasule eza wano, naye ng'eza ambulensi tezaaliko, eza ambulensi zasasula lwazo. Tugenda baali bantwala naye ng'embeera si nnungi, ate obudde bwali buzibye. Kijjambu yannyonnyodde nti yali takikkiriza nti okugulu kwe kwali kusaliddwako, kyate ekisinga okumuluma kwe kuteebereza nti obulagajjavu bw'abasawo bwe bwavaako embeera eyo. Wansi nga sikyawulira ng'owasanyaladde n'emisuwa bagisaze, era okuwulira kutandikira wano awali obulumi. Kati bwe twatuuka Emmengo, Emmengo eyo bagenda okubikkulako bati okulaba, baŋŋamba kuno okugulu kulabika baakusse dda. Kati ne bampa ekitanda awo Emmengo, gamba okukeera enkya okugulu kujja kuba kukyali kugulu. Lwakeera enkeera baŋŋamba bantwala wamu mu theatre kugira okusala. naye ng'essente ze baali batugamba mpitirivu. Kati Maama Saala kwe kugamba tewali ngeri yonna okugulu kuno kutakusalako. Okukubira kwanayo mukwano gwe dokita era akola eyo Mmengo, akola mu Albert Cook, n'amukubira essimu tufunyemu obuzibu bba wange ali wano, ajja n'akukeberako agamba kuno okugulu sikulabika kwafudde, kuba yajja n'akukebera eno n'akukwatakwatako eno muti mukyali wadde akabugumu, n'akukebera eno agamba kuno okugulu kwafudde. Kati wano kwe kubagamba nti mutukolere ebbaluwa tugende e Mulago tulabe, twongere okulaba ne ssente zino tujja kusobola kukola ki zisasula nyingi. Ne batukolera awo ebbaluwa ne banyongerayo e Mulago, tuukeyo e Mulago bakukebera okugulu ne baŋŋamba kuno okugulu kwafudde, naye katumale okugenda okukola ki twongere mu theatre tumale okukebera tulabe. Bagenda ne bakukebera ne bankomyawo awo ku kitanda
bakusalaasala muno bwe bati bala ne bakusiba kati ne bakomawo enkeera kukebera nga temuli wadde otusaayi n'otumu okuvaana okukkirira ngamba okugulu kwafudde kati tugenda katulete empapula mujjuze tugenda kukusalako bwebo muba temukusazeeko kugenda kujja nga kuvunda ate ofunemu obulwadde obulala zijjuzibwa ebantwala mu siyeta ne bakujjako. Yannyonnyodde nti oluvannyuma yafuna abamubudaabuda ne bamukkirizisa ekyo ekyali kituuseewo ku bulamu bwe. Wabula agamba nti kati ayagala bwenkanya okuva eri eddwaliro eryo eryamutuusa ku mbeera gy'ali mu kati. Nawulira bubi nnyo ogamba nabeera ntya nga sirina okugulu kuba nafunamu abankansolinga kwansolinga. Kijjambu ky'ayagala bebe eddwaliro okumufunira okugulu okw'ekyuma era bamuyambeko ne ku muwala we akyasoma nga kati ali mu kibiina kya kusatu kubanga ye kati we bituuse takyasobola kukakkalamya mirimu gye kufuna nsimbi za fiizi. Nze njagala banfunire okugulu omwana wange okusoma. Omwana amuyitani namutebisaala asoma kilasi alipifiri kati. Program Fayirokummeeza gy'olaba katuwummulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro eno eya Kijjambu obutali bumativu obuliwo kusika omuguwa wakati wa Kijjambu n'eddwaliro eryo lyagamba nti lyakola omulimu gwalyo mu ngeri etatuukana na mutindo okukakkana ng'afuuse mulema. Katuwummule tujje.